zibasanze babiraga nti muli balabira ku bikolwa byabwe waliwo ennyambala y'omuntu okwetera ekyoyo neggamba nti oba bazze kuguza byonna ogwe munnayuganda ndaba kosa common sense wo obulamu bw'abaserebu bubeera mu stanti bubeera mu gundi yansinze nkoze nti okumuziba gundi yatadde yawanise eggulire mugjeeyo ntya tuve mu fake life ennyambala ya muganda waffe enneeyisaaye ye kennyini anoonya awaadi nze ndowooza nti awaadi yagifunye ng'osobola ogula Sheebah $17,000 ogenda solooza mmeka tewali muntu yamuneepinze ayina yabadde anoonya ku trendinga kkiriza obagaana tewaaliwo aba omuntu yamukwata agende mukota awaabire yamukutte mu mbugo mpusala Janet erinnya lya mama wange Janet Museveni obulamu bweyagala nze Jennifer mama wange Janet Museveni ande katale bukedde TV ogamba ota naye ofuna omusala gwa mmeka oweza akakadde temuli mu 3.5 TV yamaanyi bakazi bali mu 3.5 webale kwogera mazima ande katale field commander tuli kusula motors sula moto esangibwa Kibuye ngoki kuchentebe kuchikira ku ntebe yode batuka mu junction ya Salama Road oba banga kiriya kalenda okirye dalao mu junction okirye katono nyonyo tuli opposite na after African oil ogenda okusanga sula moto zitugule motoka empya n'enkadde ate sula moto zitutunda emotoka empya n'enkadde sula moto zitutunde emotoka ku kibanja mpola nate gwe tugwa tukugula cash kyekenya okusula moto ekyala kiri kusula moto zibogule motoka tulinawo Darlington omuzungu tulinawo ne Bwete beba kolera emotoka ne bagisitula ne bajiwa booster ne bajiwa bush ne kwegama emotoka ne tugiteka ku level jojagalira ko baguza emotoka kyawa motoka ki kati wano ndi ku Benz tugule motoka nga namu kusula moto zindozo jabwe efanana Benz tuvugo ziraba tali mukwekwasa ugiraba saga logamenti wekwasa ntate Benz ntate jangu kusula moto zofune buli kika kya motoka wekiri ekyenja wekiri kusula moto zitukwata sente zonna mu kibanja mpola sagala gwe mwana aliudda wagamba nti nze ntunda munanansi ntambuza binyeebwa nti ate nze nkola mu office mfuna sente za musala ate nze ndi mu house galwaka kusula moto buli kintu kisoboka olw'ensonga suwa wantapangisa abo wano wawe tagenda kusengukawo leero bankya kyova olaba nti buli kintu kisoboka kusula motozi nti twekozesa yavaayo okuyamba munnansi ayambe gwe nawe weeyambe kyova tutunde motoka ku kibanja mpola ku sente zonna osobola okufuna emmotoka yonna kusula motozi ate naawe atunde emmotoka naye oba oli mu kikomera nga tolina toyagala kuvuga toyagala kutambuza sente zo toyagala banka ffe tukubira essimu ku 0701 879187 otulagire walo gamene ne motoka gentunda mu gino ne wano mu kikomera ne motoka gentunda ndi Ibanda ne motoka gentunda ndi Gulu ne motoka gentunda ndi Lira ne motoka gentunda ndi Kalamojo tujja kujja tunone emmotoka eyo tujja kujja tunone emmotoka eyo tukuwe sente zaawo wennyini oleme kutamba nazo nagame sula moto osobola mufuna ku 0701 879187 sula moto direct oba osobola okuba ku office line ya office eri 0705 38 5888 njidam office line hotline 0705 38 5888 obera kusula moto direct ngoyogera na mu office osobola okubeera n'ogaba nayinze kansonda akasente kange ndi mufuna mpola naye swa mfuna milioni emwemu na buli mwezi swa mu mwaka emitwalo 33 wena mala yake emyezi 5 nabasifunye mmotoka we mali yako mwaka nabasifunye mmotoka ekyanjagalo babu samwe bana Uganda abandaba buli lwogulanga emmotoka tofaayo nnyo kumala kugimalayo era togenda mu bibanda bikalubiriza kubanga buli mwaka olina ovuga emmotoka endala tofiira ku bbala limu kuswa moto zosobola okugula emmotoka n'ogivuga omwaka gumu n'ogikomyawo ne tukuwa emmotoka na n'otopinga waffe ne tukutopinga kisinzira motoka kijoolese osobola okugamba nagula wano 600 nagula wano Land Cruiser nagula wano V8 naye kati njagala kugizaayo bampemu ku special bampeyo ne kasente wano kuswa motozi wekikola woka era kisoboka so nkugamba ekigambo kimu jangu kusula motozi eri branch emu omanyi lwaki eri emu tetwagala kubuzaabuza abantu nakubba bantu yensonga kisula motozi esangibwa wantu wamu wokka jangu ekibuye ku Salama Road
otuka mu junction ya Salama kirira nga averi waggulu kale ne Makinde oba vanga avechi oba ve munyonyo oje mu junction ya Salama road obenga kirya ku Ntebe road gamba ngadda ku Mirambi awo wenyini nga bakakira katono nnyonnyo waliwo amafuta agata African oil Sula Motors wesangibwa osobola okulaba full figure nkutuusa ku Sula Moto osobola okulaba Bukenya Media chairman abeerawo Kaya abeerawo waliwo Robert waliwo Kamoge yasawa Dubai naye wali Bukenya wa mutwe naye waliwo mumpi ayafuna mu Dubai self contained oyo jamu san ku Sula Motors abamanyi zolo oba zolo osobola okugamba zolo ntwala ku Sula Motors zolomboka byonna bikola ku Sula Motors mutabani wa Nakuma Sagazi wali sniper oyo yezira mwala muita maso senga naku gazi yeddira mutabani wokavuga benzo walukagana oluja walugazi tayina gwa buli amusara maso tayina gwa isa tasa kuyimiriza muntu natayimirira abola mutandikwa okwetega va kubina omusajja kuyisa jidde ku bodo bukowe ko webutambudde amatuga nyogoga natukana kwekuba mala kubika obuguma omusajja afune bugumu jangu omugangi motoka erimu SC nga baby parking's a worry darling musajja afuna apo taitayimuke nawe kyolikawo ngo ebere biteze anzi bona natuka je nalindaga wawa asiliseka message ono agamba ngo mutta doctor ali okay ate ona asiliseka message beri nyiri abunyiza nti omwana ayonka ne doctor na ayonka kati nyonsa babiri first born ne second born babuza msaho wachi nedda mukwano mumuina amalo tomwita bana badokita bamwe abebiku muina amalo manji so amabere ganyirira okuba nyonsa first born ne second born bodi busudde nnyo dokita ayonka n'omwana n'ayonka lino eryakono kakati munnangi nze nsula bagonda kuba nsula mukatoka musajja munansonyiwa mabasula obubi abasula ku magumba mutana Nakuma Sagazi ntunulira bulungi ndi mukazi mukuru tonegomba ndabo tamasa boti nze nkuzana nokuzala kubanyirira nnyo bwana lungi wa netta akutemya akaso ali mukukala batakaso munnange tijja mpola nze ndi mama wo mulamba kankwe mwono mukabukanya bwe mutunula mulinga ebinyinyi bagende kutugabane mukwe mukabukanya mugende kutugabane owaye gwata na bala batabanize ne bana abe kuba wenno tunulanga ebinyinyi atane tunula mu kamera tunula bulungi onyume wagwa ku accident oyina buzibu ki nza bala batombe ewunya wenno sibya kapale kati kano mala kadema awunya chichi tunula bulungi mu kamera tunula mu kamera naye olaba nawe wetya ye mumpi no yagala musajja mumpi mubi kati mwana gwe mugende okuzala kati ozala otya mu Bukenya naye basajja bonna wegomba otya Bukenya oli atunulanga ddame ayina omuntu gulinga ampuza oluguudo mugenda zaala kifulugunyu owaye watugamba tiwasoma tukola n'akatabo ki mbadde nva ku site ate yaki kunyumya ku bizimbe byange kananga ombuza mbova bagagga bebe betukolanga atugamba full figure opangisa ekyo kubanga mpangisa tekingana kubanga ndi Land Road oli mu kusiru ndi Land Lady ni nebizimbe ate nange mpangisa nebe mpangisa bangi ne je nkolera mpangisayo ne je nsula mpangisayo so saga ekyo mukyesibeko badde va ku site badde nabyenva okubala bayingini batwala speed nawo bagatami oba amisi oyo muganda wange mbeerangayo atoza buli agenda atikula ffe twakiwakwa twakimala amisi Kigundu muganda wange mwagala nnyo kubanga atulambika bwe tulina okweyisa bwe tulina okutambula atu ayagala ensi ayagala Uganda abantu bonna abagakinkanya gamba alina life gyatutaddemu okulaga nti tufumintirize nnyo tutambule ng'abantu bwe tulina okutambula so ana n'okwagalibwa gubeera mu kisooza ayagala bameka kinatera okugwa ekisawa era nebaza Katonda alhamdulillah nemuza yagenda kubanga akirambula abantu bali boogera ebigambo bingi nnyo amisi Kigundu azimbye ekisaawa ekyo ku ssente ze sizamiwa musolo sizaki temumusondeddeko era kyensaba amisi Kigundu atuyambe ekisaawa akitumbe Amsterdam oyagala kola ki obuuza ki obadde obuuza ki yawulo kupipinga mukabukenya atunulanga ddame wayigana okukwata gwe mutabani wa Nakuma Sagazi naye senga omwotedde bizibu bingi bokwana bawaddeyo kati okwata bukwasi kiki ekikusiiwa musajja gwe embala kasozi olina abaana 9
embala kasozi tuyana buli dakiika kiki ennyo muzayi president Museveni agenda kubanga nambula kisaawe ekyenda kivubo era twebaza Miss Kigunu nti asobodde okuzimba ekisaawe ekyo era agenda kukimaliza natera okimaliza naye bwe kituuse era kiwedde so tumwebaza okubanga nakivubo yagikyusa kati oyitawo n'akasawoko ne ssente zo teyakomoka abaye bonna n'abakwala n'abawa emirimu abayigiriza okukola mu Uganda singa tulina baminsi nga 3 singa eggwanga lyaffe lyeyagala naye tuyigwe okweyagaliza nga bannayuganda simanyi lwaki bannayuganda bw'alaba omuntu nze kinneewuunyisa era nina ekibuuzo kinneebuuza ogenda okulaba omuntu alwanyisa Kiggundu ng'atagamba nti nze bwete nze nabwami nze gundi neweebuuza kiki ddala ddala ffe kitwaba ng'Abaganda amanya g'Abaganda kubanga weweebuuza osobola okwebuuza nti mu Buganda mulimu abantu ameka abalinga Kiggundu batono nnyo kubanga ogenda olaba nga Miss Kiggundu ekintu kitono nnyo baavaayo ne babagamba ye abagamba sisobola nze kuyomba ettaka kya Buganda nga nze Kiggundu mu Buganda n'abivaako yali ali awo nga bamuwandiikira nga bamugamba Buganda baani bamuyita nga bali bagenda nga basaba basazemu ebyapa bya Miss Kiggundu ne bamukubira ne bamugamba Miss Kiggundu batugambye tusazemu ebyapa byo olirwadde bisazaamu okkiriza bisazeemu ne bagamba te ebyapa nge basazaamu byaki nina kuba nina ebyapa bingi nabo baleete ebyabo bo abakaana benyini tebalina byapa ate bakaanya alina ekyapa kwegamba olemwa bulemwa naye ne weebuuza mu Buganda tulina mu Bakiggundu bameka tuneyagalizaako ddi kubanga ne Katikkiro agamba nti nno Katikkiro ayogera nnyo ku bwerufu obwerufu buli ludda wa ng'oli yagwetaka n'ekyapa kyakirina mwali muguza kyokka muli mujjako muli bw'Abayindi muli bw'Abakyayina kandi imagine kutaka letu ina tosobola kukwata muyindi n'omuwala oba n'omukyayina n'omutwala ewala so ebintu ng'ebyo biruma naye bw'ogenda n'obitunula n'obifollowing ogenda okulaba nga ffe nnyini ffe twekuba embazzi mu mutwe kubanga ogenda n'odda ku komenti ezo n'olaba abaana abakuvuma omwana akuvuma nga muganda wo Nakayiza Nakku simanyaani naye nga talina nsonga lwaki akuvuma talina nsonga lwaki akuvuma talina nsonga lwaki akuwalana wabula akulika akukolokota nze newunyanye n'abantu abanvuma onvuma tondabangako tomumanyi siri mukwano gwo naye n'ofuna obudde obuddamu kunvuma singa otula wentudde wandibadde oyogera ki naawe onoonya mukisa gwe nnina gwe nanoonya gwe sabba bubbi naawe onoonya kyonoonya nze akirina kyova onvuma bw'onoonvuma n'okifuna so nze mbasaba nti twandibaye tweyagaliza nnyo okusinga okwesigako obukyayi ebiseera byange ebisinga nyimira nnyo mu reality mmala kufumintiriza okwogera ku nsonga naye tulina obuzibu tusinkanye mu Uganda nti okumanya n'okutegeera byawukana ate abantu abamu tebabyawula naate waggulu wayo waliwo ekisinga byonna ye bwonga afuga byonna naye nga bwonga aliko akufumintiriza so mbasaba tufumintirize nnyo mu bye twogera mu bye tukola obulamu bwaffe bwe tutambula tusobole okugenda mu maaso abantu abasinga mbasaba ekigambo kimu tuve mu fake life tuve mu kwerimbika tutambulire mu reality kiruma okusanga omuntu omuganda emmengo nga yawana Kiggundu kabaka oli mugamba ki Katikkiro ye obwerufu anaabulagaddi biruma lwakuba ebintu bino bweyogerako nga bagamba alumbye Buganda ate mu binnyonnyo alumba Buganda nga wali yalidde naye nga biruma nze ndowooza nti ffe ng'abaana Baganda kabeere Museveni basobodde okusembezaako bani twagadde nnyo mu Buganda nti tukole tule naffe okuyingira mu basajja abo oba bajjako ebintu okulakulanya mu Buganda okwongera okunvestinga mu Buganda nga Buganda naye osanga batuvumba batukolokota oli akufiirako akwogerako bingi n'ogamba ddala ddala eno ensi gye mwetaaga so okutegeera si kwawaze nti buli muntu ategeera naye bwe weesigamako okufumintiriza n'otandika okumanya ekintu nti ddala eno ye yayite ogenze muddawe ne bakebera ng'olina siriimu yes togamba nti bandogamira eddagala ojja kuwangala ebbanga ddene nnyo naye kasi otandika bandoga ogenda kufa wangisaba twagala tumanye mwababeera n'abakuumi kati ddala temukyalina mpisa
zitya ate gundi babadde bamukwata lwakuba mukungu oli yazze n'abakuumi ne beetooloola emmotoka okkaakana mukazi wattu Sheebah kintu baadde baagala twala kyampaka nze kyenjagala okugamba nti sisuubira nti nno ebintu ebisinga tuyita mulamu bwakusoomoozebwa naddala abakyala oba abakazi naye waliwo omuntu aleetera omanyi bagamba towetera ngalo wali ki awali omulema tokola ki tofunyirawo ngalo tukuze mu Buganda tuwulira engerezo n'ebigambo ebyo kuba tukulidde mu Buganda tuli Baganda awali omulema tofunyirawo ngalo naye omuntu yenna kasita atandika babiraga nti muli balabira ku bikolwa byabwe waliwo ennyambala y'omuntu okwetera ekyoyo negamba nti oba bazze kuguza byonna oba byonna biba byakulya buli nga wono teekawo emmere togibiseeko omuntu najja n'atoolamu siwagira naye ennyambala ya muganda waffe enneeyisaaye ye kennyini anoonya awaadi nze ndowooza nti awaadi yagifunye bwebanga byaddala bw'oba onoonya awaadi nga gyokoleyo oba woogifuna ate ocomplaininga ekyokubiri njagala okutegeeza gwandaba abakazi bangi nnyo abakwatibwa ku bakazi 905 abakazi 9 ku 10 teboogera naye nga babalepinga ebya serious ng'ogyeko yabano ebya kaliyoki kubanga njagala okugamba gwe muganda wange ndaba nti obulamu bw'abasereebu buzibu nnyo obulamu bw'abasereebu bubeera mu stanti bubeera mu gundi yansinze nkoze ntya okumuziba gundi yatadde yawanise eggulire mugyeyo ntya babeera mu stanti ezo buli kaseera okola okwekumira ku ki okwekumira yes kati Spice-Dana yagenze n'agula drone ziringa 4 n'akola n'asibulwa n'abayisiraamu n'agaba ebintu bingi kate sekisaa kyekimu Spice-Dana n'afuna billboard mu America e Bulaaya Times Square yes billboard buli muntu agirwanira ogituukako oba ogifunako era bw'ogifunako kiba kiraga nti okoze bajwa bakoze kati Spice bwe yagifunye ate nga mu bulamu bw'otambuliramu mubeeramu ogamba ontansinga nze musinga onawaate ono akola atya kino yakifuna atya kati amawulire gakubye ennyo ne gabajja ku Spice baade balina okugasannyalaza kati ate jjukira mu Uganda teri mawulire gakola nga malungi mabi ge gakola kati oli yalowoozezza ntekeyo ggulire ki bwe yandigambye nti napafominze bulungi temwandibifuddeko bulinaku apafominga bulungi bwe yandibaga nyambadde ku dress ku mikolo ku mbaga atera okuzambala bwe mwani mugandi leero akagyeko akapale n'akakasuka mu audience bya bulijjo olinga agamba yabadde abika mawulire ga Spice of course exactly tewabadde omuntu yamukutte bw'aba yamukutte bakitamuwawabira agenda reporting agenda muwawabira yakubidde endulu mu kooti y'abantu ekooti y'abantu ani agisala pozi omulamuzi wayo yaani gwe kennyini omuntu gwe agamba kituufu mu nsi mulimu abantu n'ebisolo oba nze atamanyi fenna tuli bantu kakati ate kooti y'abantu yeeriwa talina kivulu omukyalo oyo kooti y'abantu yeeriwa amawulire yabadde akola gaki nga talina kivulu nkugambe pressure ya Spice eyabaddewo eriwo banakati kuba Spice awanisa concert yalangiridde mu January kati eyo pressure tasobola kugikiriza kumuyitako buli muntu alaba ng'omuntu waliwo abantu abatakkiriza nti ono abaganda bagamba nti nogwaza dakkubira engoma n'ozina buli muntu alaba ng'omwana avuddeyo obazze aba yetakkiriza nti kisoboka tona agenda kimekinga abamu tebakikiriza so kkiriza obagaana tewaliwo aba omuntu yamukwata anoonya bibye tewali muntu yamulepinze ayina yabadde anoonya ku trendinga era kyeyabadde ayagala yakifutuuseeko n'aziba ebintu bya Spice so nze nandirowooza nti abantu bave mu fake life abantu abasinga batambulira mu fake life kyova olaba obulamu basoomoozezza ensi ebanyize ensi ebachallenges kubanga wabeerawo ekiseera nga toli mu mawulire oba nga togeetaaga naye wabeerawo embeera egakwetaagisa nayiko neki Honorable Kyagulanyi ku mbaga ye embaga yatufuukira embaga twagitandika nga abasaga embaga netufuukira embaga kadde batandika okuzigula wali omukwano gwange nangamba embaga ng'ensuseeko embaga enfuukidde ekizibu nkole nti anaasiramuka naye tasiramuse kati oyinza okuba toli mawulire mu kiseera ekyo naye wabeerawo pressure ekwetera embeera okwagala oyingira mawulire ekiseera ekyo yes so
obulamu bw'abaserebu butambulira mu bintu ebyo naddala abaagala okwekumira ku platform abaagala okwekumira mu mawulire oyinza okuba toli mu mawulire naye nga waliwo embeera ereetawo amawulire kati oyinza ono tali mu mawulire naye nga waliwo agamukolera tomulaba ku tiktok tomulaba mu challenge awo gonna gabeera mawulire gwe walonda byekonze ku tiktok ondabeko mu challenge byabakadaama nnyo ogwo mukutu gw'abakadaama twagulekera bamawobe mukutu gw'abantu minanansi gw'abamawobe sikuvoola bwetegeeza nnyo abasingako tebategeera bulungi era newunyanyo kyagwanya okuwala mpa tiktok kyovola abaana batandise okumwanika ndabye enkofiira bagitutte mu ssabo ndabye ali mu ssabo asamira nga muwoza ali mu kusaba katonda ogenda ote ku tiktok ng'olamuza ntebe ya ggwanga bw'oyagala kulowooza nti ojja kutrendinga naye nga bw'oba n'ebirowoozo ebyagala eggwanga video yaki eba bikola bulijjo abantu aba beesala abantu betwala mu koma ne bamusiba naye ng'ali ku stanti oyogera kinaawo oba tomanyi stanti tozimanyi atozimanyi stanti abantu baziteramu naddala sente ne basika emmotoka ne basika ki ne bajja ne bamugalira mu nnyumba tobiraba bulijjo ng'omuntu agamba nga natera okukola concert n'atandika okulambula emulago n'alaba ku balwadde olina gamaza omutima gunuma bangambye ndekeraawo okuyimba ng'olaga show esembayo concert esembayo lwe bagenda mu kyaki ebintu ng'ebyo tobiraba webanga si bituufu Andrew Mwenda ye yavuddeyo okwogera nga ayinza okuba teri yalumira nga tanakigendererwa ayinza oba ye yamukuttemu ebyamanyi lwaki yeewozaako mangu buli muntu aba n'abantu be tomanyi maybe yamanyi lwaki avuddeyo n'ayogera agamba agende mu kooti agende mu kooti awaabire yamukutte mu mbugo omuntu wa SFC abadde bamukuuma nawanagenda mu kooti era bijja kuggwera teri ali waggulu w'amateeka agende mu kooti omuwa amagezi BSFC babadde bakuuma omuntu yamukutte mu bigambo bye saabaddeyo naye mu bigambo byewayogera muluka bagyetoolodde abantu 6 abSFC balaba bamugambagira nagira kitegeeza Amudulidde lwaki ayogera ekituufu yerwanyeeko naye walaleko boyfriend wa Sheebah walaye ku bbaawe kakati njagala okukakkane kkiriza gaana ezo sitanti ne milioni 17 yebadde asaba zabadde zaki anti enkugambye nti baba bamuguze ne byonna gwosobola ogula Sheebah milioni 17 ogenda solooza mmeka tekwabadde kusolooza yabadde pati kati nze mu nteeseganya yaabwe esaaliyo era saamanya pata ani yamugula atayogera pata yabadde yaani byonna tabyogera balina ebyabwe naye nga tewabadde yamukutte ezo stand pressure ya spice abamagye temukyalina ddala mpisa endowooza yo weekulowoozesa tewabalaye nga basikasikola yensi gyetutwala siri mwogezi w'amagye oli muntu waabwe naye bawampe osobolalayo embeera eyabaddewo ogyogerako ki embeera eyabaddewo yennyamiza ate ekwetera okulowooza nogamba bannaffe obuyinza bwe balina gye babugula oba Katonda ali mu mikono gyabwe kubanga nze ndoza ffena tuli bannayuganda abandi badde bewuliziganya n'abawa respect banabe ku mirimu gyabwe kwaffe ate tukola mulimu gwe gumu naye waliwo ekintu kyolaba nekikwennyamiza nga nokyo kyogerako tokiina okirekera abakusingako okutegeera ne bakyogerako kati ebyo nze binsuseeko mukulu w'amagye yavuddeyo n'agamba mbu yabadde ku appointment yo waayo owa appointment fe tunamutegeera tutya mbu wa appointment tuveeyo ebyo genda bibuuza abamagye na poliisi nze siri w'amagye owulira muganda wange siri munnamagye kati njogere kwaninde kaani owagira President Museveni ate n'abo abantu bakolera President Museveni naawe bakolera gw'owagirani nze mpagira Katonda mulimu wandi omutuufu mugeremu oba endala kakati byofuzi byantama lwaki byakutama batulimbye nnyo kakati nze njagala kugamba muganda wange nze nga nze siri munnamagye siri wa poliisi
ez'ensonga kanzidekera abansingako Besigye bamulabye namulabye wamwe abavuddeyo ne bagamba kyakoze kibi nnyo era Kabadi ayagala kubika Honorable Kyagulanyi. Lwaki abalowooza nti Kabadi Besigye lwavaayo ke kabeera Kabadi bo bavaayo tekabeera Kabadi njagala okubuuza gwe munnayuganda ndaba namwe abavuma Frank Gashumba Bobi Wine okuva le bamukwata eggulu ne bamuwa poliisi bondi walozeeyo mulaba nga yeeripootinga lwaki bamukwata baani abayimira Kakwenza Ssenyonyi nani no sekretary yani Lubongoya kooti yalagira order yatowa order bakwatibwe babakwata mwatu kama nte moto kabajimu wadajja kusaswa sente ate yaje akulya atate ku yajisasula kati no sense omuntu alina common sense va ku byobufuzi bwoba uliyanga Besigye bwono mugobera ajja kutelemere kuswani mugoberere bwoba uliyanga babwani wa mugobera ajja kutelemere kuswani goberera bwoba uliyanga Museveni ajja mugobera kutelemere kuswani mugoberere ne bwoba olimu amagezi va ku byobufuzi ogwe munnayuganda ndaba kosa common sense wo tikyagwanya okuva bamwa police bond eggulu walezeeyo mulabayo singa muntu wabuje singa tamukwatanga singa ali ludawa bala toye order court number yatowa order court yatowa order wano court yatowa order bakwatana omusajja ono era fuusa kiwuka yani lawyer ki bamukwata ono era fuusa kiwenenya amazina yawabira kitawe yani simanyi mbirizi simanyi biki mabirizi tebamukwata ali mu luzira naye ali kitalya kooti yatowa order bakwate Jawero Ssenyonyi bakwate Luwongoya babakwata gwe munnayuganda tategera byabufuzi batabibuukanga wano njagala bategeza buli mubaka gwe walonda mu constituency yali akubidde ku simu bakumanya baalazeeko booli oba mwonna mubeerawo ne mufa n'okufa ofuna ku musaala gw'omubaka oyo Uganda mba mwagala okujja Museveni muntayi musoke kujjamu babaka ba parliament bwesigwa musoke mugabe parliament y'eggwanga kubanga bwe babanga tebasobola kwogera ku bintu birinnye musolo omuti gwa sabuni gwa mutwalo omuti gwa sabuni akolebwa mu Uganda amafuta mwatuka nga tusima agaffe tewali abyogerako bonna babaka bafuna emisaala gyabwe naye ne bavaayo ne beekalakasa ku Museveni bw'abongeza omusaala liyale ezemmome bagala babongeza omusaala ku Uganda nga tuli waitukayana tebanazimba ddwaliro okulimala kintu talina oxygen bavuddeyo babongeze ssente tebakomye okwo abaka ba parliament okumanya bazibu nnyo Hudman wali mu kuteesa bakwata abayimbi ne babawa 16 trillion ku nsonga ziri mu ggwanga ziruma bannayuganda n'ebiruma bannayuganda bakwata abayimbi ne babawa 16 trillion bakole e-concert bayimbisa muyimbi kyo so kumbe superstar go bayimbisa komiloni yayi emirundi emeka sajibala mbembanjo ga ku skintuni nzo macha kitegeeza bayimbisako bayimbisa bana ba upcoming abo bebakana ko nokwe bakaka bayimbira obwerere bana mawata mabuku bebakozesa transport mitwalo 2 mitwalo 10 aningana akwabi kubidde Olimba nkwaza ku TV live atego ino okumuwa send 16 trillion bana bakaza abakulu bonna abakade ne bazirya batandika okutulanga ku setting abatulako n'obusoda n'obumere n'obuberenge ne bazimalayo kati baze mu parliament nti basaba sente endala eggwanga mwali fula katale ka mubuulo bannayuganda mwabafula basirusiru kyenkana ki eggwanga mwali subula kwani mmwe enkodo mali mmwe lwaki musiriwaza bannansi okwenkanaawo bwe bavuddawo nga bagamba twagala abasirikale ne batandika okukiikirirwa twagala simanyiba abaki abaerodi batandika okukiikirirwa simanyi twagala abaki nabo batandika kuba bagala okweza abaka ba parliament twagala batoleko tugamba bangi ate bo baleeta tebakomyawo waliwo ebintu ebirumu omunnansi n'owulira nga ebintu bino biruma kubanze nina obusungu ddala njagala kubuuza ekibuuzo wano ekintu ekinnuma era kinneraliikiriza simanyi lwaki abantu bannayuganda baganya otegeera ebyobufuzi nti byakiyaaye simanyi bannayuganda lwaki baganya otegeera ebyobufuzi nti byakifere era simanyi lwaki bannayuganda baganya okweteekamu amagezi bokka n'okutegeera n'osanga omwana agoberera tamanyi kyagoberera tamanyi kiggwaddi era kikomawa ffe twalina kyagwanya eggulu okuva le baamuwa poliisi bondi
wala mulabeka eggulu nga yeeripotinga lwaki tebamukwata singa muntu mulala singa ali luddawa wano abeeyimirira Kankwenza kooti yatowa order bakwatibwe immediately nga nake kataddeko babakwata kwegamba munnayuganda ogane weebuuza ekisufu kyekingobera ekirandeke ki nga twagala ogoba Museveni kumugyamu obwesigwa gwe musooke kukwata palamenti yeggwanga mugiwe yonna kugyemu obwesigwa naye kitabo ekyo munnayuganda togenda ganyulwa kubanga nze bw'oŋŋamba nti munnayuganda omuti gwa sabuni guli ku mutwalo nga sabuni akolebwa wano amafuta galinnya nga amafuta togasima wano waffe nga teri mubaka anyega wabula baavuddeyo okuwanikira President Museveni abongeze ssente Besigye n'avaayo yeekalakaaseko mwagambye yeekalakaasa nga ani yamutumye ye yavuddeyo alumirira bantu ku ddiiru ki teri yalumira nga talina kigendererwa ani yamutumye era ku ki ayagala kusaba n'abantu be batta tebamumala ani yamutumye yabadde yekka Besigye bwe yeekalakaasa tabeera Moolo Kyagulanyi bwe yeekalakaasa ye abaki Besigye bwe yeekalakaasa abeera Moolo Kyagulanyi bwe yeekalakaasa tabeera Moolo kuliko okwekubira Saidi anti bungamba bana abawumba tuutu bana batategeera gino emiwulenge Kyagulanyi ye weyeekalakaasa tabeera Moolo Besigye bavaayo ne yeekalakaasa ebeera Moolo oyo babeera be bamu babeera bamutumye n'obitunuulira nga biringa ebinyinyi munnayuganda ndaba bava ku byobufuzi mubirekera ababisobola ate ababifunamu yowaaya ababaka be twatuma birekero yabifunamu ababaka be twatuma boogerako ddi ku bbeeyi y'ebintu mbu yalinnye kyenkugambe nti oba Besigye ayagala kwekalakasa nga ababaka be twalonda gye bali mu palamenti boogera ku bbeeyi ya bintu wabula bagambye Museveni abongeza omusaala ku mbeera gye tuli mu bannayuganda n'eddwaliro tyagaana okuggwa kiru talimu oxygen bagala bongeza omusaala walonda mubaka oba walonda Kiwulenge walonda Nsolima ezo Nsolima za eggwanga mwaligula kwani mwalisuubula kwani ani abagamba nti eno ensi yammwe ye ani abagamba nti mmwe temulifa mulinga bakatonda zibasanze mwayise bakatonda ogenda tunuulira ebintu nolaba ebintu ebikuluma nga bikuluma lino eggwanga lyandibadde gagga nnyo naye abantu bemulowooza nti bantu bemwasindiko bateeseza mbuto zaabwe bateeseza famire zaabwe era toddangayo noga nti walonda omubaka twalonda Biwulenge nze sina kuddamu kulonda sisobola kuddamu kati omubaka wange nga saaki ali mukomera wagaba walonda enalonda Sawanya naye ali mukomera bamusiba naye abakubaawo maybe wange yasobola okuteesa naye ate abaliwo tebateesereza bantu ebirimu abantu webirera byogerwako be babateesezaako be baboogerako twagala boogere ku bintu ebirimu abantu ate kyetwetaaga badde mu constituencies babuuze abantu bannange tuwogere kuki mubaka kigwalereko nga zeeyo n'abuuza ku bantu Hidomani ogenda okuteesa spice 16 trillion ez'abayimbi n'okusaba endala amawokota yamutuma erimu abayimbi bameka tetulina gwe tumanyiyo tokiraba n'olaba emmome oli mubaka mulamba mu palamenti oyogera ku bayimbi mbu babawe sente gwanga erimu sekitali mulimu sekita emu y'abayimbi lwaki tumanyirwa kwenkano waawo lwaki Besigye buli kaseera mugamba mbu Museveni yamutumye lwaki Besigye buli wavaayo abantu bagamba nnyo kyenkubuuza lwaki Besigye wajja abeera Moolo Bobi Wine wajja yetaba Moolo naye Uganda erina opposition ng'evaawo atayina bonna bali awa Museveni era gye basiiba kati ogenda kulaba ekiteeso ky'ababaka ba palamenti bonna babasibali nga bafukamidde anite maama bafukamira na wansi nga nti balina opposition mwabateeseza basanyirinya basanyonyi bazzaake bageza mbuto zaabwe era bageza emitwe bali mu kuwasa ebyo bata situlago oba tebategeera situlago dewo yayuye onyakamwa onyiga ddyo tuwe kubambala gomesi nga bagenda wagamba woolinyiiga tukulinze onyiige tetulaba olemwa ogenda n'obitunula byonna n'olaba emmome olemwa obikwasa Katonda togenda boogera abantu bonna basiba wa Museveni bakolera kutuuka wa Museveni kino nkikugamba omuntu agenda kugamba nti nze ngenda wasale musale sigenda wa Museveni sale muganda wa nnyoko ongamba kyena bagambe nti mungamba mutya bana batijja ku muwoozi bannange muwoozi omwana yaze ono omwana bannange tiimu muwoozi tewali ayogera ku muzayi Museveni wadde okwogerayo akagambo we kati ongamba otya nti oyagala nnyo omwana wange ngaaza muzaala tonjagala ishia
ne tukola bashida pata okuvaza atandika sitaba nko speech yonayo nakabere minister ayimidde ayogera ku kigambo mu 7 wadde muwanako munanga yebale kutuwa mirembe ejikola pate webale kutuwa gwanga okubeera tewali omukulembeze gwanga wadde amunyega kakagamba webale tuzalya mwana mulungi mwana akuze mu tewali onga mutanto oyagala nnyo mwana wange nganza muzato mwagala noba tunuulira boti bafaki byanfuna bali mu kwetega balowooza muwooza jja ampewo kino ampewo minister ampewo bwaki Museveni akomawo 2026 mama Nabbanja yatugambe tukozese ebikola bya mapaapaali okukoza engoye tuve ku sabbuuni ow'ebbeeyi naye byakozese wuwe teryamanyi egyo mikwano gyo gwogikyalira naye wuwe byakozesa egyo mikwano gyo gwagikyalira abo nno beesimye balina sabbuuni waffe owa covid betwasonda mu covid eba byalagawa bakyali bulungi bo yagera tuddeyo wa naye gwayosa ensi ekyuka generation yakyuka mwana wani gogenda ogamba kunya ipapa nze simanyi babikunya wala nange ndi mukazi mukulu ne simanyi nabikunya yo kunya ebikyoyozo bimeka kujoga kwogeza lujeregerero okunyiza abantu ekirungi bannayuganda babadde obusungu bungi nnyo obusobola okugenda ku situte okwekatakasa naye balemedde obukozesa abanayuganda naye abantu babanyizizza ekimala banyigiriza ne babawa time esobola okubanga musobola okukola ki naye kano akaseera kebadde alina oviirayo okwogera ku bikola by'amapaapaali mukama amusaasire anti semateeka tasobola kumugaana kwogera kyayagala kati gwemugaana ngaani tosobola muganda buli muntu waddemu okwogera ekyo kyawulira bwaba kyeyabadde awulira its okay oba ye byakozesa kizibu nnyo prime minister ng'omuntu obadde MP emyaka n'emyaka bw'oba tewategeka ni abakuloga ate olowooza amagezi yagagyewaabo ekyemanyi kiri kimu buli muntu alina okulaba nga yejja mu bunnya bw'empologoma kola kyosobola okukola okulaba nga osobola okugula omuti gwa sabbuuni oba ekitole tuyige okwekereza n'okusevinga tubeere creative kaseera nga tunoonya omuntu otugattako okutuwa akasente akasobola okutuyimirizaawo kuba abantu bemulowooza okubateeseza si be baliko bali ku byabwe kati balindayo omufu omu oli obuwumbi birala bina oza n'okuwulirayo akongose bo be babasabirira bo baba bakola nti mama Nabbanja omumagezi oyo maama waffe tumwagala nnyo kyensobola okugamba lwakuba bintu naye bimutabukako mukazi wattu naye mukazi mulungi nnyo wampisa muntu mulamu naye bimutabukako obwolumu gwagamba mama Nabbanja aliko ekikyamu mukwano gwe bebekulu yamuwagidde nedda nnyo sinaga nti Nabbanja aliko ekikyamu njagala nkootinge bulungi mbagambye yabikozesa ye wabikozesa ekyo kitegeeza nti ekikyamu banamwe ne mutukootinga bubi ne mutwogeza ku bantu ne mwogera amawulire amakyamu Nabbanja muntu mulungi nnyo ye muntu akyali ku ground lwakuba nti ebintu bino bibatabukako nabo nga tebalina kye bagenda kugamba bantu ne Nabbanja buli kintu akimanyi bibatabukako obutabusi nabo balaba nti embeera etabuse yavuddeyo n'agamba mama Nabbanja kyeyogedde kituufu era bwe tuba tukozesa tuve ku sabbuuni tusobole okwekereza njagala okutegeeza bebekulu nti nakugamba okumanya n'okutegeera byanjawulo ate okutegeera si kwabuwaze nti buli muntu ategeera ate si tteeka owulira ate buli muntu alina okumanya kwe kukoma naddala nga tafumintiriza kati gwe togenda kumukaka kugaana kuwagira kyategedde kuba naye kyategeera kyekyo naye okusinza ku generation eriwo nga te n'abaana bamanyi okukola sabbuuni abaana bamanyi kati ffe twalinga ku manda nga bookya byokeresa era abaana kasasi bamukolamu amanda owulira kati mwana kigogenda okugamba nti ayozesa amapaapaali so tufumintiriza nnyo mu bigambo byetwogera twesigame nnyo okufumintiriza kwaffe n'okulaba nga eggwanga ffe ligenda mu maaso n'okutaba embeera tusabe Katonda buli mbeera buli situation gye tubeeramu tusabe nga Katonda tuyisengamu nga tuli balamu kubanga kino kijja kuggwa nga covid bwe yaggwa owulira muganda wange so naye gwe bongamba nti bebekulu yagambye gundi yagambye bebekulu yaani aliisa makameka lwaki bulijjo tabana balagira kulya nakwebaka anabalagira n'okukola sexy temututema nammwe andi yavuddeyo lwakuba mwabadde muvuma mama Nabbanja mbu lwaki tewali yavumye Nabbanja tebasobola kumuvuma Nabbanja yayogedde ng'omuntu bantu bamuvumye endowooza yo kati gwe wamuvumye nga ggwe kubanga mumulya ku pages naye Nabbanja yakyasinze njagala ombulira prime minister omu yenna yali akoze Nabbanja byakola omuntu ali ku ground nga Nabbanja kwaliko omuntu anoonyereza amalwaliro nga Nabbanja baganoonyereza omuntu afaayo okulaba nga munnansi asigala afuna service nga Nabbanja
Bannayuganda muyiga okusiima ku bantu nga bakyali balamu. Naye omutaasiime ku bantu kyovola challenge zibalwako emitima gyammwe emyennyamivu olw'okuba n'ekirungi kye mulina mu kita kibi. Nabbanja kiki atakoze ng'omuntu kyalina okukola? Kutugamba kozesa bikola by'amapaapaali. Ku byonna ebirungi byakoze gwe kyo kyolaba. Lwaki otwala ekyo n'otatwala birungi byonna byakoze? Era abantu kye basinza ovumirira. Olina obulemu ku bwongo sijja kwekooya naawe. Nja kwogera naggambye okumanya n'okutegera byawukana. Ate birina byonna ebiri waggulu waabyo ye bwongo n'okufumiitiriza. Ate okutegeera si tteeka nti buli muntu ategeera. Kati gwe njoga naawe totegeera. Obuzibu tulina tamanyi nti tamanyi. Kati gwe tomanyi ate weefuula oyagala kwefuula. Ekintu kiteeke mu reality. Bw'oba tolina sabbuuni ogenda kufa. Wuunya bibyo. Gomanya abantu amazemi obadde okimanyi nti waliwo n'abatanaaba naye nga ne sabbuuni bamwina. Waliwo natayagala kukoza nga naye nga sabbuuni mu nju mwali. Kati abo nabo boogereko. Lwaki oyogera ku kino ky'ebipaapali kyokka? So tontama. Tonfiirako. Beekulu yabavuddemu yazi ali ku sayidi ya Sindi. Yakoyo omunyu w'enjaga. Njagala okutegeeza buli muntu abana kyeyagala ate simateeka alagira okuwagira omuntu gw'oyagala. Bebekulu awagira Sindi, which is okay, which is good. Yendowooza era kyayagala. Kati nga nze afumiitiriza sobola kuwagira Sindi. Sindi ebbanga labaddewo ki kyakoze? Bebamu ku bassente za e-concert. Sindi? Bebamu abali kakiiko. Microfinance ajja ku boodi okuyamba abayimbi. Ne bayita ssente e-concert 16 trillions. Ne bazze zonna zonna ne ziggwawo. Bebekulu bamuwa ssente biliyoni 4 aziwola abayimbi yawolako yawolako hidamani miliyoni 2. Endala ziteeka wa. Bwe bamuwa ssente biliyoni 5 azimbe studio eyambe bannansi bonna bana Uganda yonna yazimba gye bayita Gagamero. So kati obadde omusuubira kwogera ki? Oba obadde omusuubira kuwagira ki? Buli muntu agambulira empisa zo mpulira gw'oyita naye nkubulira ki? Empisa ze. So nze nalowoozezza nti abantu baleke beetegerere balonde omuntu gwe bakola ki? Nze nga nze amanyi kye njagala ngenda kukonda King Saha. Yasabye abayimbi badde ku Sindi. Tolina gw'ogenda kusaba kuba ne Sindi kubeerawo kwe talina kyagasiza abayimbi okuleka basuula. Kati nonda waaki? Era mufunemu ki? Ne banayita pulezidenti wa UMA atukiikirire mu Amerika. Saha takisowadde okwogera akazungu kati eno Uganda Europe. Ani abagamba nti nno ensi yaffe eyimidde ku luzungu. Okujjako mu abeebuuza amagezi ne mwogera nonsense. Eno Europe. Uganda. Ate buli kintu kibaako n'okuyiga. Kibaako ne step. Bwe mba mwagala nnyo Museveni awummule. Nze seebayo muntu ali mu kifo ayagala kuvaawo. Abantu bannyo bali mu bifo. Tulina TVs kuliko abasajja bakulu bakunkubusa balina n'ebiwalaata. Abalaba bagobada ne ku TV tebavaawo okulekera baana bato. Akoze ka program musimanyi myaka emeka olina akola ne pate nine myaka 3 nga ndi ku TV. Emyaka 4 ndi ku TV mpeereza. Wummula n'abalala bakole. Kati Sindi abaddewo ki kyakoze? Nze nga si kino kye ndaba. N'ekyandiyamba abayimbi yakikotogera. Ekyokubita alina mukwano. Gosanga ayomba ne Spice, gosanga ayomba ne Sheebah, gosanga ayomba ne Nwaji, gosanga ayomba ne Jasmine, awoza haselefu. Andi ezo nsobisobola otereezebwa. Tekisoboka. Kubanga nakatabaddewo nga president yagana okuŋŋaanya banne. Bw'aba talina na kintu kyonna kigatta bawala kati katubale nti waliwo katate ye sina muwala mukazi. Ne waliwo bw'oba okulira kintu osobola okulira kintu naye n'omanya nti wadde sina iti ku ssaawa ya leero bana basobola okulidinga ekintu kino. Osobola okukwata n'ogamba essaawa ya leero Spice kwali, Sheebah kwali, Nwaji kwali, Vinka kwali, owulira Jasmine kwali. Nono omwana ono alinga omusajja yani? Vinka? Waliwo omwana omulala. Azawi kwali. N'ogamba abaana bano tukoze okutambula awamu nabo. Yemba kumye ntya. Kubanga amazima tebakwatidde music industry ate bawala bagalozi whatever gwe president kikyokoze. Yatusize ekibiina mu gavumenti. Ewani. Ewa genocide. Natuyamba ki? Ekyo kibiina okutuuka wa genocide singa teyali Bobi Wine kujja mu byabufuzi. Era abayimbi beebaze nnyo Bobi Wine. Nkiddamu. Singa Bobi Wine teyateekawo force nakulaga nti nno abayimbi basobola okuvamu omuntu n'azoganyako. Maybe tebandituuse na wa genocide. Sindi yabatuusizaayo.
Abayimbi bonna bali bagenda dde wa genocide Kayabere wa Bobi Wine. Ekyokubiri teyogera nonsense. Kyensobola okugamba kiri bwe kiti. Okujja kwa Bobi Wine okwesimbawo kwa Bobi Wine kwayamba abantu bangi era abantu babeere appreciate nganze bwe ndi appreciate eri Bobi Wine. Kuba singa si Bobi Wine maybe sansobole nakulaba President Museveni. That's why ndi appreciate one. Awo nkwagadde. Honorable Kyagulanyi. Singa Kyagulanyi tajja mbya bufuzi ne Museveni nani mulabye. Tewali musanze. Fe twalabanga nyonyi nga tugamba bayi Museveni zino obugombe obereri mailo ndala munana nokasembera obusembeze ongoyagala woki bayi Museveni ndemukyagikuba tetukyagikuba ndikati mbeera naye nimugaye muzeyi eggwanga ligambe liti wonsainingira yawo akapapula kakati abavuko bakoze tabakadama tukoze tutya abagira sindi bagamba engeri gyabaddewo ensobe ezibaddewo kasigalirawo ddala zitereze tasobola kutereza okuleka okwonoonera ddala ekisookera ddala mumutunuulidde sindi nga sindi ne waliwo omuntu ali emabega wa sindi akyasinza okubeera a biggest problem. Ani oyo? Wali oyo omukazi yayeyita Secretary General kyekizibu kya industry ne Ragadi ate nga yakomyewo naye agenda kwesimbawo anti kati mumutunuulira sindi naye obunafu bwe buli temumanyiiwo waliwo yayita Kamala byonna ne sindi nemunanga engeri gyabeera kubiddwa abatabimanyi ebimu bimuyitako nga tategeerera kutegeera yagamba anywa mata n'amazzi which is good nago gakuba amata n'amazzi bade sikimanyi oyina obulemu ku bwongo bakwosera oba bakola bata naye nga gwagira saha agenda tukolera ki bingi buli muntu ajja agezeeko alemu aveewo bwemunyi wanjaga muno mu Uganda mulimu atanyanjaga kyekisuubira mukuleka mu nze ne pulezidenti w'eggwanga abasigadde mwenna munywa enjaga